po jako akawuwo kubanga okusikira obusiraamu n'obusiraamu ogenda mu maaso kukola bumu. Bw'abadde akulembeddemu okusoma dduwa y'omugenzi Haji Kasirye Kaya Abdalatif ekibibi mu disitulikiti y'e Butambala, Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa akalaatidde abantu bulijjo obutakoowa kusabira abaagalwa baabwe abava ku maaso. Era mubeere nga mugenderera buli kiseera okusabira omugenzi kubanga obwetaavu bwe duwa nga ffe abalamu bwe kiri nti obwetaavu bwaffe lubuto. Olubuto lukusaba oyagala toyagala kulya ekyo ekyomulamu ali wano ffenna abali wano olubuto luba lukubanja naye ne bannaffe abajja olukuka ne bava mu bulamu bw'ensi ne bakwata safaari empanvu efaanana bwetyo nga mukoddemu wange gye yakwata obwetaavu bwabwe kubasabira. Kyeyindirangwa agamba nti kyekiseera abavubuka okustukiramu okuzimba okuwagira n'okukolerera eddiini y'obusiraamu saako okujjukiza abantu okudda eri Mungu nga bamuwanjagira okugyawo nawookera w'ekirwadde ki COVID-19 yasiitaanya ensi. Abawalimu bano bakola emirimu gya ttendo bano ne mufa ne babaziika ne babasaalira ne babajjukira ne bajja basoma edduwa zammwe. Bakola mirimo gya bwannakyewa tosobola kubasasula n'obamalayo tekiriyo. Naye kambeebaze ngamba nti muyina ejjana mu maaso ga Mungu bwe munaaba mukoze bulungi. Newankubadde ng'ono yawummula gye buvuddeko ku kifo ky'obwa Supreme Mufti wa Uganda, Kyeyindirangwa aweze okutwala emirimu gy'obusiraamu mu maaso. Bantu bangi abaasaalirwa ate nga saayagala kubeebuuzaako kubanga osanga baali bannemesa. Naye obusiraamu bunsinga amaanyi ate singa nafa obusiraamu bwalivuddewo tebwandigenze maaso siina kyendi. Obusiraamu bunsinga amaanyi mangi ate obusiraamu obuweereza mu buli kkubo lyonna kubanga tosobola kumalayo obusiraamu noganti gwe wabumalayo. Supreme Kadhi wa West Buganda Sheikh Muhammad Kabuye asinzidde wano n'alabula abo abayisa olugaayu mu bawalimu abakulembera emizikiti egy'enjawulo. Naddala abawalimu nze awo wenkutukira abawalimu saagala titakuddayo anyoomola muwalimu. Bw'oba oteekateeka omukolo okuva wansi tegeeza omuwalimu ategeeze ettwale ate oli ategeeze disitulikiti okusinziira okulevuya omukolo bw'oba oyagala okukola ki. Era nebaza ono mukulu w'ettwale okuva ku Odi Kampala Sheikh Muhammad Kiraggowa era bwe tukola omulimu. Ku lw'abaana b'omugenzi Hajat Halima Lutale Najjita yeebazizza Ssekinoomu olw'okuyimirirawo nabo mu kiseera eky'okusoomoozebwa bw'atyo n'asaba ab'enju y'omugenzi okuyimirira awamu era basigale bumu okusobola okutambuza famire eno. Eri ffenna nga famire naffe ng'abaana okubeera nti tulina kwawukana. Tulina okubeera nga tusigala tuli wamu buli kimu nga tukikolera wamu. Ekigaanyi tutuula ffenna ng'abaana ne bataata baffe basenga ffe bakyaliwo bonna ne tuba nga tukola ki nga tukwatagana ng'era tutuuka ku kukkaanya. Akulira okugabanya emmaali y'abagenzi mu kitundu kya West Buganda Sheikh Musa Sentamu ategeezezza nti endoolito mu famire ziva ku kubulawo ngabanya ya mmaali y'abagenzi wasinzidde okukubiriza abasiraamu bulijjo okukola ebiraamo n'okusingira ddala mu kiseera nga Allah kyabawadde obulamu ate n'obwongo. Mukikole kubanga eyo nteekateeka ya Allah yakisalawo si kyaffe ate nga bwe tuli abasiraamu Allah tugamba ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kaafatan. Abange mmwe abakkiriza muyingire mu busiraamu bukole ki muleme kutunuulira kusaba dduwa yokka muleme kutunuulira nti gundi asaara n'ebirala naye na kino kya Allah. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television n'okwebaza bannyinaze mwannyinaze bannyinaze n'abaana battu